Bwe nkusanga olaba ng'oli musajja mukulu ng'ola firimu enjogerere ntandika n'okwesonyiwa. Siganyo abamu balina okuziraba bali abagiyiri naye kati musajja omukulu nze Baby Ferrari ndandika okulaba nti yaggula oluggi n'amusembeza n'amukuba kiisi yamunywegera n'omuntu n'atandika okusomera amannya mukwano gyange Vijay Junior kyali wange nnyo ne Jingo kyali wange twabiraba ebyo binyumira abaana bato. So akulaba firimu njogerere naawe nze sirifala era bwe nsanga omuntu aziraba ezo firimu enjogerere nga mmanya zibizinyumira abaana bato omuntu kale nga tamanyi luzungu nembu Baby Ferrari ntalike yakwata ecupa kati oledde nze mulaba oli akutte ecupa kale ate omuntu ajja ngambe mu firimu enjogerere mu muntu akutte ecupa n'amusembeza yamunywegera n'amugamba amuyagala nnyo. Inze Baby Ferrari nze olinza okusanga ndaba firimu enjogerere nze Black Dutch sisobola nina okulaba firimu abagizanyo kwa kati manyi oluzungu luli nali simanyi luzungu we twazirabiranga tulaba Jingo walaba ebigambo nga bimulemeredde nagamba egenda maaso nga firimu etambula twagala kuwulira bali be boogera nga Vijay Jingo tabitegeera egenda maaso halo awuganawo bwoganyaawo bwogedde oluzungu talutegeera firimu ekuyitako totegedde sitole ayogererawo bibye eno olaba boogera eno omuntu aluddewo mbwe akunyonyolanga nyinyonyola ki. So abalaba firimu enjogerere munno waki mugira mubeerayo awo siriwa ubibi awo twavaawo da sisobola omuntu abeeranga akwogerera mu kutu era omukazi omuzungu yaŋŋamba I don't understand. It's like I'm watching a movie and somebody is talking in my ear. Olia bali boogera firimu etambula uno bwayogera. Nakyagamba nti no kundi. Yasembeza akatebe. Nakwata ekikopo. Ebyo byammwe. Era abaziraba ngo okuzeemu byejjeemu. Tojja kumanya story ya firimu. Ate omanya oluzungu. Kati nobadde kinaawe. N'amanya ne bagakusomera. Siganye byatunyumiranga nga tukyali bato tukyali bafalaati tumanyi luzungu byatunyumiranga. Ng'omuntu n'akusomera n'amanya. Yagamba kino kundi takabuzeemu. Wano tuba tukigadde. Oh no. Nakuno batandika okusomera amanya Jingo yaga kusomera gonna. Nti Baby Ferrari ye mutesitesi ow'okuntiko. Binyumo kyali mwana muto excitement yo yagala omuntu abeeranga akunyumisiza yawo n'ateekateekawo embeera oba muli awo kwegamba oba temumanyi luzungu naye omanyi oluzungu musembeza akatebe byebyo anti bye babeeramu yamusembeza yamunywegera n'amugamba nti amuyagala nnyo. Olit siganye Junior kyali wange Vijay Junior kyali wange yakola omulimu gwe ogw'okwogerera firimu naye nze mama evechu kyali wange evechu kati nze nina firimu gye nali njagala nnyo okutegeera nga yannemye otegeera bali firimu bagita Interstellar nalina okugiraba emirundi nga 5 baana gyagala nnyo naye nga sigitegedde bulungi kati nalina okugiraba bwe ngipozinga paka lwe nagiteege naye kati ngeyo olinzo gikwasa omuntu yenna yenna agyogerere nga alinzo gisobola oba gundi eri eya Leonardo DiCaprio what of the untranslated Spanish movies kati nowulira kati ebiseera bye twalabyanga firimu enjogerere nga lwaba ogerera ebiyindi nga balimba tamanyi luyindi tabigendangako bombe ninga ali awo yamukuba yamugamba nti no gundi kapulu va ku mukazi wange naye ng'owulirira ddala alimba evechu yabivaako evechu muganda wa Vijay Junior ba Uganda evechu yeddira mu America ategeka mikolo gyalina ne bbaala awo e Kampala bagiyita Q something eveq eveq abeera Boston eyo yadda mu events ategeka events yaguddewo ne bbaala awo ku mall empya mall bagiyita Arena evechu kyali wange nabimanyi nze sisobola kubiraba ebyo nze sibiraba ebyo mukatandika butandisi teri kutemya
Our baby fella is silly. I'm not that type animal. Take it. Tuyingira kati no lingira cinema no gule biberenge nulaba movie kati waliwo Top Gun je njagala olaba yali mu cinema ya Tom Cruise yafuna yo kubudde nga nkulinga ngova ngende mu cinema sasule sente zange ngende nyumirwe movie Top Gun. Inception kati Inception jinga alinzo jogerera Inception era yagala zirimu amasasi zi expendable za sobola. Hello ulire chasi ulaba machine ebi byagala nga biri ngokogera kutono action ye mungi ninga binyumirira abana abato abantu abali mu byalo bano babidugudugu bosanga era bali kugundi ku film ezo balaba bakibed nga bali oku balaba simanyi obuzanyo simanyi ebikole ya. What is the best action movie to watch? Ye movie yange nze njagala nnyo ezo zi Mission Impossible zinkolera neza James Bond ezo zinkolera nnyo lwakuba esembe yote yanyumira. Esembe yote yanyumira gundi njagala nnyo movie za Tom Cruise Mission Impossible zinkolera nnyo okuvira ddala kuyasooka mpaka ku Rogue Nation oba Ghost Protocol. Audit. Nenga balaba mulabe kati nze tose kuba basekadama be balaba film enjogere ne bakadama be batamanyi luzungu ero basanga nga balaba vije dunia nga banyo ero kugeno kubira kadama kusimu oweno William background nga ali ku kifilimu alaba uli de be bali no kulabe kati nze Black Dutch nange bansanga nga Baby Ferrari ndi ku film. Bakadama be balina okulaba ezo film ezo zaabwe babeera okwo nga babanyonyola nange gundi ayogerera bulungi nnyo film yasinga simanyi mukati waliwo simanyi Shaolin Khan simanyi bangi nnyo oboyitawe Kampala owebuuza ononga samulekaawo naye ayogerera film oli amalobozi ganjawulo okwo kubukedde tubeerawo Uganda n'okyusa ku TV ogenda oteeka ku TV owulira aboogere waliwo ayogerera ne mu guloboozi ogunene yamukwata namusembeze emabbali ng'owulira tebinyuma nga bya kisiru oba tukuze bukuzi abogerera kati bangi abogerera filimu kati bangi kugambye natuukawo Kampala nkyusa ku TV nengamba ne NTV ne NBS nazo ziriko abogerera filimu nengamba Museveni akyatufuga. Kwa fe twavire Kampala film bali tebazogerera ku TV. Kasita basa film enjogere ku TV ne wajjajja we nakyala sebo jjajja yatukubanga emboko nesebo nena musanga atudde ku film akazannyo mbusemanyi batadde ko obuzannyo simanyi kazannyo ki nga jjajja ali oko naye alaba bani yali ayogerera naye yali musajja busimutegeera yali akogerera ngamba simanyi Shaolin Khan tolaba kati ona Shaolin Khan yamogerera obulungi kati waliwo abagala jingo waliwo mulala ayogera atenga jingo oyina namulekawo ali ayogeranga jingo era yatubuzabuzanga naye nga jinga ine ebigambo bye byayogera netubuuka ono yatufeze omanyi kati ebiseera bitwalabiranga firimu enjogere twayagalanga nnyo jingo mu action naye kati waliwo omuyaye oba vije muyaye nnyo naye nga vije yakola eddobozi lya jingo naye nga era alina waabuliramu netubuuka netugamba muyaye yatufeza ono si jingo kubanga jingo alina ebigambo bye byayogera nomanya naye nooli yali yamusoma bulungi simanyi vije yali yakupa jingo nga olinza obutamubuuka ICP yali fala naye yalina yayesewa abantu be mamanyi nkugambye nazirabanga ezo movie natwaziraba nalaba movie okuvira ddala enatete mpaka wali eri ku bibi nankulabye ku bibi y'omukisenyi akayi nengendera ddala mpaka ewaba EVQ yayogeranga eri bwayise balina ebibanda bingi bwayise yali ekyasinza ebibanda bya firimu kati oyo vije emi yali yakopera ddala gundi
kati Junior ate naye agenda okujja. Junior naye yali nga yogerera ddala nga VJ Mark. Ngate VJ Mark ebiseera yali ntacyayogerera. I know I used to watch, but now I cannot. Kubanga fo mulundi ogwasooka okulaba VJ Mark. Twagenda mu kibanda ekibanda nga City Council yakigadde ngate tutolose ku somero. Odi Kampala. Kati ekibanda kye twalabiranga mu filimu bakitanga Akai Video Club. Kati nga bakigadde aba City Council simanyi ne batwala deeke ne bali batute deeke ne TV. Kati ng'ekibanda ekiriwo jjukira obudde bwali bwa kumacha tukubye doji. Tetulina we tulaga tu dojinze. Batugamba waliwo ekibanda ekibanda ekiriwo ekiri open bakita Bibi Video Club. Kati ntugamba tetulina gakola. Katugenda tukebweru omanyi batekanga akazindaala ebweru na n'emizindaala emirala munda. Atuli omusajja alina akaloboozi kabi. Nga VJ Mark no yali mu filimu. Nga yayogerera VJ Mark. Kati tugamba katumale gayingira. Kati ne tulaba filimu kati ebiseera ebyo twasulanga filimu osasula filimu gy'osanzeeko naye ng'osasulidde ate eddako. Kati tulaba filimu kachali wana tumale galaba. Kati ne tulaba kifilimu oba twasanga ko kya Eddie Murphy. VJ Mark ayogera nga tuli banyiivu. Nga tuli banyiivu kwa twalitumisinga jingo nga gwe tumanyidde nja jingo yatusesa yatuogerera filimu ne tusanyuka. Kati tuli ku Mark kumbe ebya Mark bye byakunnyonnyola. Nange ajja mkola kivuke Mark filimu ziba za kunnyonnyola. Kati nga tuli board filimu ne kigwako kyali wananga mba tumega sigala kwa nti tulina we tulaga. Ne bateekamu Matrix. Nebatekamu Matrix ngeri ewedde ya Eddie Murphy kati nebatisaamu movie endala Matrix. Kyo kibanda kiri kiraga VJ Mark yekka era mubeeramu abantu batono nga naffe tetukyagala. Banange omusajja ayogerera Matrix okuva ko olunaku ate twaddayo ewa jingo. Ebyo tebyali mu kuwoggana nga tebiri mu kukola kibannange VJ Mark yayogerera filimu. Ababadde batamwagala ne tufolinga in love naye. Era nagambira kyali wanze wano ngenda tandika okulabira filimu. Kubanga yeye yatunnyonnyola kale wadde naye era nabo kuvukosi babanga abakogerera mu kutu. Ne kati omusajja yatunnyonnyola bulungi ng'ate bwe yepankapankamu nga nnyonnyola nga bw'avuma ne kuba n'abalaba ezajje ngo ye mu filimu ze Mark yavumanga ne bali. Nagamba abaagala ezooli awuggana obuwogganyi mugende eri. Ne mugamba no kyali wange tujja sigala. Nga tulabye Matrix yasooka si Matrix Reloaded oba Revolution. Matrix yasooka yeda. Ken Reeves. Olit. So awo yani tulaba filimu enjogerera of course maybe gwa kakyasobola okuze omanyi oluzungu otambudde oyingiddeko mu cinema tosobola genda mu cinema ate nodda ate mu filimu enjogerera. It's not possible, you know. Okitegeera kati onitandika okulaba Mark kati ate nentandika ate okukizuula nti Mark ye ate filimu ze ziyalinga educative yaleeta filimu nga zirimu stories taleeta nnyo za kulwana nnyo. Nitani falling in love Mark analeta movies za Denzel Washington waliwo ya Denzel Washington nga azanya basketball n'atuleetera filimu gye bayita Green Mile gye nasinga omwagalirako ne batuleetera The Usual Suspect filimu gye bali bayita The Usual Suspect ate ne tweyongera okwagala Mark ne tumwagala nnyo VJ Mark. Musajja yayogerera Usual Suspect kibanda kyonna nga kijjudde. Twakwata uniform abaana bonna bagirangirira ennaku 2. Jukira waliwo abaali bagiraba nga buli omu yagitunyumiza ku ssomero nti waliwo movie gye bayita The Usual Suspect. Ne bajja abaana ne bava ku Kampala Kampala seke ne tuwanika uniform ku Busumaali kibanda nga kikubyeko nga buli omu ajjudde. Omusajja n'ayogerera The Usual Suspect ya Kaiser Sozi. N'ebyo biseera byadda. Okitegeera Kobayashi kibanda ebiseera ebyo filimu zanyumanga nnyo kuba mubi abaana bato. Kevin Spacey yafuluma bwati ate oba movie eyo naddamu n'enjira bano girabanga sinjogerere nga nkuze nagamba naye kanjinoonya enjira abiri ddala nennyumira ate nnyo okusinga eyali enjogere
kuba kati kuluno oluzungu nalindu manyi nga buli kimu nkigoberera naye olunaku lwe twalabadde usual suspect ekibanda kyonna kyakuba enduulu. Owulit kati fise butwalaba dda firimu twagenda wali eri ekibuye wonna baatugobanga ku ssomero n'ogamba kati nkoleki oluusi twalidde fees taamu namba nemulina keera mu bibanda tugenda ku eyo mutajazi ne tulabirayo firimu ne tugenda mukeera bukezi mu bibanda ne mugendako mu kyawo mu kibuye ewa babu ne mulaba nova kibuye n'ogendako mu downtown wali ekamo kyanolaba n'okirako wali eri Orlando Video Club n'olaba n'ogendako eri waliwo awo gundi awo twagenda awo mu kibanda awo kyali awo najja nankumbi ku stera kumbe movie sinjogerere era twayomba n'omusajja kwe tusudde sente za kumbe omusajja yalaga filimu nga sinjogerere awo kawukawe nalabye ekibanda mu Kampala ekyakiraga filimu ezitali njogerere kyali awo najja nankumbi kati ffe tusasula tumaze osasula filimu baziwandiise wali eri ku kaboodi tuyingidde munda filimu si yatula abantu twali tumanyi bulungi Luzungu filimu netwala era twayomba n'omusajja ne tumugamba ayogerera nga tatandika hasi nagamba wano filimu nange tetulaga filimu njogerere kibanda kyali awo najja nankumbi ne tuyomba n'omusajja n'omugamba tugize sente zaffe n'agaana ne tufuluma filimu nga tetujja kubitegeera. Owulit oli agambye filimu gye yasooka okulaba bali bagita Baby's Day Out. Njijjukira bulungi Baby's Day Out was a very nice movie. Wagambye nalaba Who Am I yali Jackie Chan oyo. Jackie Chan zonna kumpi zonna naziraba nene sende badde akabye eno gye bayita The Foreigner. Jackie Chan muzanyi wanga nyumira nnyo njagala nnyo Jackie Chan. Action comedian, action comic simanyi biki bamuyitani comedy simanyi action. The County of Monte Cristo banange vije makadi ye wakabyo oyo mugezi mulungi ne junior naye mulungi nesi bintu byange kati Rongo Tani nayo najiraba Rongo Tani jingo naye mugezi mulungi ku bantu era mbe nkugambye abatamanyi Luzungu n'abaana abato eje myaka jiraba filime njogede so jingo naye yageranga bulungi ati sanga mulaba hola dala kutisiza dala chicho awulite na kutisiza dala nawe no ulira ne vije jingo naye mulungi ne vije jinu ya of course ne maka yasinga in case bobera wa nze mba ku ratinga vije mark is the best awulite kunze vije maka yabasinga wemba wa ratinga junior wadde chali wane manyinze maka muzibu era nkugambye nzi olunaku lwe nasoko muwuliriza namwagalirawo nentandika okulaba nga vijema era nabivaako ne filimu naffe ne tuzivaako bisho era maka bwe yabivaako ne tubivaako nze newunya okuwulira mbu yaddamu okwogerera. Oli agambye yagala nnyo Emmy is my favorite. Kitegete katuli yagala nnyo vije Emmy. Wali agambye yagala nnyo Shaolin Khan. Snakes in the Ego Shadow. Yali yakabi. Ne Drunken Master. Muzei Chansi. Nga yigiriza Jackie Chan kungufu. Nga Jackie Chan avudde mu kyalo. Manya avudde bamusindise mu kyalo. Jajja wa muyigiriza okuba teke. Olidde. Silver Fox najja. Silver Fox yamusanga mukubo n'amugamba gwe nakuwoninga. Nja kukukuba. Silver Fox Jackie Chan ne basukana bamukuba Muzei Chansi yali amunonya yasanga bamukuba n'amugamba gwe tojjukira kaleri kenda kuyigiza ko kunywa omwenge n'amukasukira endeku n'alwoka ako baba nake Fazil Juma nkutumiddeko gambo kya my brother okitegedde ni Shaolin Soccer bo mupira bwe guti tulalaba nnyo movie Blood Johnny Rembo First Blood yo nayo yali nkambwe ezo nzina ne mu mutwe filimu zenina mu mutwe kati First Blood Commando ya Schwarzenegger nayo njina mu mutwe ya waliwo ya Schwarzenegger ndala bali bagitane waliwo ya Schwarzenegger nga bagenze yo yali mu amajadu gali manje movie yo nayo yanyumira nnyo
ya Schwarzenegger eyo bali bagiyitani movie ya Schwarzenegger nga agenze waliwo ebizimuzimu eyo movie nayo yanyumira. The Bodyguard from Beijing. Taichi is one of my favorite movies. Ya gundi ya jetiri eyo bagire tanti eyo movie ko twategerera jingo eyo Taichi mama nyabo sajja twaite tulabanga ku action bikira twaite amanyiro no wajja kichani alisiro kati ni baleta balera abakuba tekeza ddale ziri mu speed Taichi so ne tunyumirwa jetiri ntiyali Terminator movie tiyali Terminator IP man zona za akabi okujja kesembi eyo IP za akabi na dala ene yalimu ne gundi yanyumira nnyo yalimu Mike Tyson si Predator ate Predator na dira bani Terminator waliwo endala movie bali bagitani ya Schwarzenegger agenze mwalimu ebijjadduwa nga bayita mu bintu bingi movie ya Schwarzenegger babagita batya Winners and Sinners omwali Kabata naye ali ni Robocop waliwo movie ya Schwarzenegger kankebere kuno ndale list ndikujjukisa Schwarzenegger old movies Google ebireeta movie yanyumira nnyo nga nkyali ddogo Wobasi twalaba Wobasi yatunyumira nnyo Namu Angels ekyasi kyavuga twalabanga ne movies ne tukaaba nolaba omuntu nga bamuse nokaaba amaziga nogamba bali bagita Conan the Destroyer canon obasimanyi Conan ya Schwarzenegger yali akabi Conan the Destroyer nga Schwarzenegger ali yagenze eyo bijadumanje ya si Conan the Barbarian ne Conan the Destroyer zili bidi ogitegeti oyo mwana mulabi wa filimu ya bimanyi Face Off yali nkambwe Face Off yali nkambwe nnyo one of my best movies era Face Off mweri nze ndi muwagizi nnyo wa Nicolas Cage beba mu kubazanyi bange bensinga okwagala in the movie industry Hollywood wow Nicolas Cage Kenny Reeves Tom Cruise niwo abawuli school abo abo banza nyina kasana dalanda bamu Nicolas Cage kiba kinkolera anzanyira bulungi nnyo na karakita ye ulaba kati akuze na yeye ulaba dala achali wakabi movie zange kyasinza okunyumira mu myaka gino ya action bagita ba Long Night Long Night bagita Long Night movie ya gundi ono bagita ba Long Night kandabe yanyumira nnyo Koni Air nayo yali nkambwe eyo Koni Air nayo yatunyumira mukiteketi Blood Moon si Long Night bagita ni movie eyo yerabidde no guy azanya Tekken movie yerabidde movie yanyumira nnyo yali ya Nelson movies kandabe ya Tekken nayo yanyumira ya Nelson simanyi Nelson Run All Night habagita Run All Night si Long Night Run All Night eyo movie yanyumira nnyo mu biseera bino Run All Night kwagala action abadambuza gendo ononye movie eyo Run All Night eri yali action jajja Run All Night oliri ya Nelson azanya muveeko Once upon a time in China and America jetiri ezo natwaziraba mukitegeti Tears of the Sun mama ekyo kyali kyasi
ebi nakati bye film bitwala banganga bichali byogerere BTS of the sun hadi target mpaka kati that's a big budget movie yechali yakabi hadi target ira bobola ba big budget movies ye bankadde nga 1986 oba 1990 ninga bakulaga ekifaananyi kikyali kiriya kati zizo hadi target action yali mkambwe jukira waliwo ne ba director abakabi nga bona alaba Johnny bwakwata ku film omanya eyo film nkambwe waliwo Steven Spielberg abo bakambwe nnyo tamala gafulumya wafulumya film ba director nabo sebo mulimu abakabi kati muli film nga ekyasinza okubeera expensive simanyi oba ekyali Avatar the movie bagikolera emyaka 10 era yabagamba soko olindeko lindako katono film eno teyina kufuluma kubanga technology omutanaba kuvaayo lindako technology bamugireki kame muli movie ezo Avatar nawo ogiraba n'ogamba ya abasajja bano baali batuufu movie bagikolera emyaka 10 ebina Uganda babikolera ennaku 3 kyovola ate binyuma ebina Uganda babikolera week emu ne baactinga awo ne bamaliriza olina editing ne baleka baleta nange support Uganda ni movie ngani supporting ebe movie bimwala editings munaku bi labiri awo mtangira bigundi zafako ngabe na acting ebulamu byonna tebinyo muna tusonyiwa muna acting a movie ne mbwenche jja kufuluma fechi movie kyetwazanya movie yange gye nasoko okubeera mumanyifa abasoko okuzanya movie ya Nigeria and Uganda in a combination. Rufi Wanyana yali mama wange mweyo film kati nga Zaka Oji ye tata wange. Sebo nali wakabinze baby feralite mundabira wana. Wenabirira mu senior 5 awo twazanya film senior 6 twazanya film nga natera okuvaayo egundi ekyaddondo. Kati nga Rufi Wanyana aliyo mu America. Yali mama wange mbamva nungi bonna baalimu gundi kati nga Zaka Oji tata. Sewa movie tebaje editingira mu week emu movie ya fulumye gye twazanyira last week. Nimanyira film by'ekifirika. Bifilimu by'ekifirika. James Cameron oyo wakabi. James Cameron oyo nawe director wa abo bakabyabo. Abo bakwata ku movie gendo olabe. James Cameron abo ba director ba mani wakwata ku movie gendo olabe olaba Steven Spielberg oyo duko olabe waliwo ono omulala ya fulumya gundi movie eno ya The Django Unchained oyo director naye wakabi mwera biderinyo oyo director oyo naye gendo olabe kasaba kugamba nti oyo yafulumiza gendo olabe. Abo ba director bote bazanya bote babaleetera omuleetera script n'agigoba nagambe ebyo sijja bi directing bitwalirire bali eri abalala. Awulit waliwo n'afulumya gundi Mel Gibson naye kati director anti abasinga bafuuka ba director ne Ben Affleck yafuuka director. Ben Affleck yakola The Town. Ben Affleck yali gundi yali nga actor omala noyiga era ba actor abasinga bafuuka ba director ennaku zino ate abamu ne babeera balungi nga bona alaba gundi Ben Affleck he became a very good director. Nabo ba Tom Cruise kati a directinga nagamba nedda kigenda tambula bwekiti. Awulit executive producer ibe batadde mu center. Yeah, you recommended Man of God yanyumira nali awo nga ndi board. 50 Cent is a genius mubaddugavu be babala abali genius 50 Cent mwali mugezi manyi mu nsi muno oyina okukkiriza waliwo abagezi n'abatali bagezi. So 50 Cent is a genius. Alinga bolaba Tupac bwe yali. Tupac ali musajja mugezi waliwo abantu abalina IQ esinga kuyaba nabwe. Kati so 50 Cent yawandiika, he writes movies, nakola ki yakola power wagira bachi yakola.
Power nkambwe nnyo ku bantu abagala series zimwe zikyasinza okubeereza akabi olaba ne Netflix tegirina wano. Well, Power is still expensive. Kati okugira baato olina okugenda ku stars ey'omu America, eyo channel ya mu America oyinza atolabira Power. So 50 Cent is good. Never Jay-Z naye mugezi ne P Diddy. 47 Ronin, that was a good one. Yali aba Japan bagizanyira Japan. 47 Ronin. Eyo nagirabira na munyonyi. Ngende Japan ali ku Turkish Airlines. Nibajinyamba, this movie it was acted in Japan. It's nice. Njira bangaka. Twalabanga ne bidugu. Ira bidugu twamulabanga nga katolubwa ya muzanya edda n'ensi itaano. Ensi itaano was good. It was really nice. Era babbe mukibi simanyi oba lwaki babivaamu ebyokukola. Babbe mukibi is very good. Era omula babbe mukibi bamuteeka ne mweno movie ya Idi Amin nga wakabi. Ne bamuteeka ne mu Sometimes in Apple. Is one of the best actors betulina. Katolubwama kibulamu nnyo tamanyi kuzanya. Katolubwama atunula mu kamera eno bwakola ki eyefuula buli kimu akimanyi. Katolubwama ta acting bulungi. Ne Abe Mukibi, he knows what he does. Gwe mumanyi oyo. Era gwe tulinayo nga actor yasinga nze kunze e Uganda. Abe Mukibi very good actor. Ne bwolaba movies ze yalimu eziri international. Erozi laba sometimes in Apple omulaba ne mweri eri endala eno eri gundi eri omulaba Abe Mukibi very very good. Nebo walabanga ensi itaano nga yanjawulo nnyo okusinga ate ku byakatolubwa nye byakatolubwa biraba biryawo. Ninge ensi itaano wagirabanga nga Abe Mukibi very good. Nze nkugambya Abe Mukibi nze bali abalala sibamanyi n'abapya balayika gye bali abalungi naye I don't know them. Patrick Omujuka naye twazanya naye mweyo movie. Ne sente zange tebazinsasula ba Nigeria obanzima. Era ngenda genda mfairingo omusango. Sente zange balina zinsasula. Movie gye twazanya bali bagiyita Roses in the Rain. Nali musebo Baby Ferrari. Neninda movie yange nerabeko nembivaako ningenda ku banange nabona ne movie. Ate najirabira ate South Africa. Nabona Baby Ferrari nyanzi nanchali kana kato mujinonye movie eyo gye bayita Roses in the Rain. Ojja kulaba Baby Ferrari nyamwendi. Abamu babazanyi ba ku stage they are not nze nkugambya Abe Mukibi kwe mmanyi yasinga Uganda. Chovola bali abalala tebabawa era n'Abamerika be bajja wali eri batunuulira ne bamanya ani asobola okuzannya obulungi. Jukira acting is a gift. Chovola baba bagaba wali eri awards z'abantu abasinze okuzannya mu firimu. Tebibera mu biri muzannyo ne gundi yali tajirina Leonardo DiCaprio yakagifuna ngono olabika ozannya mu mweno movie eno Revuna what ngabala acting yekibulamu golazanyisa acting bakuwa script ne bakugamba kaaba gwali okabyeko nga tonnatuusa kaaba. Acting soloza mu bintu bya muzannyo va kuba no bwe munyumiza bo bazanyira naye ku stage. Naye gondi nakugambye gondi va ku mukazi wange nga bazanya ebintu bino biraba tebinyuma biri nga biryawo bikibulamu. Awulit. Twazanya nkugambye ne banva nnungi baaliwo. Nakimva nnungi kinyirira nga nkyegomba. Kiwala kyali kiina ebisonga tuli awo tutudde nakyo. Nenga byepanka. Banange ebikazi byepanka ng'ebyo. Nga bibera ali eri nga bitudde. Abanigeria omunayigeria yali azze wali eri nga tulina n'Abanigeria banange kuva dda bafere bayiiya. Bajja n'ekikamera kimu bakuzanyisa emirundi 8 balina ekikamera kimu nange nabonaabona nkuzanya firimu eyo.
nga tusiba olunaku lulamba n'omuntu n'obana bannange amamu good singers dio gambo oti ebiseera ebyo ng'olina omukazi gw'osobola okwogera naye naawe twali wali nga tutudde ne bakalitasi bali wali eri beepanka nga bakalitasi bali wali eri batudde butuuzaawo nva nnungi yali atuddaawo kikatolo bwa makyagwa gundi auditions twazikolera hotel diplomat siwe Nigeria batutwala ku auditions zaabo natuka ku auditions nane kankana ati bampadde benyina okwogera nali sibirabanga ko nti muwa mutuddawo auditions batuddawo nga bino byo birabambu simanyi leete ekitone simanyi aba abantu mubayenga respect olina abatayiseemu tozala wangu omuntu enaye nagenze mu maaso g'abantu ne wabatayiseemu muwenga respect banange otuyana audition yange yasooka kwe nayigira auditions engeri gye balina zitambuzamu yali awo ku Garden City nga banoonya East African presenter ETV badanze ningenda ku East African TV awo ku Garden City banange batuyitayo mu maaso bye nali ngenda okwogera ate binabyogera bangamba action nga buli omu muwadde eddakiika emu alina okupresentinga simanyi tulina okupresentinga simanyi omuyimbi yazze simanyi nakivu nayogera birala nga nze nantidde sibitegeera ebintu bangamba action netandika kwogera bintu birala ebitali ku mulamwa nengamba mbadde kuki olw'okutya okungi nyimiridde mu bantu banange audition zannema mbona badde naye era bandaga ku TV mu line era ndadde okusomero nga mbimbye Richie ne yabaddeyo twakulabye ku TV twakulabye ku TV nenga era banyamba ne batalaga bye nayogera tebyannema saatya binavas kati nenzizayo negumya nengamba audition zeziriddako kati batutwalawo ku hotel diplomat okola audition z'okuzanya movie eyo jukira of course baby fira ndabika bulungi nyirira nyina ka baby face nga nino tutamata nga ndabika bulungi nga omanyi baby yenna nyambadde bulungi otugoye twange netegeka kati mbimanye bya auditions tebiri mu muzannyo nga mbera wali erinwe nsoma leave me alone ndimo kwa actinga kwekundi njakukuba jukira muwera mu auditions mubere ne mabeganga mwekalakasa pa bayito omumu kuni nosuka nolingiza muno olabe byakoze kati natuka wali nga ndi perfect nze bage no kompita najjo already ndi mu actinga bage no kwogera nti action nga nzo already natandise gundi nesonwa bana manya we nasiri kalangame ntitandikira unja kugwa nja kubyerabira nti kati nze najjo already njogererawo bali batwadde bu script byolina okwogera kati ngasaga akola nsobi eri gye nakola ku gundi ku Garden City nakimanya nti we nagenda nga nsirise bijja kumbula kubanga otya abantu baba bakutunulidde wali eriga katolo bamagatudde wano banva nungi batudde bapatuko mujuka dukira bali basajja ba maani nnyo nga be bali okera mu movie ndoza ndabika nza yalimu nze kakifuufu yali abantu ba maani bukabuka era baleeta nibagala okulisa n'enguzi bange oba omu Nigeria n'abagamba zakawuje yabagamba neddono mwana yayise bayagala sebo kunkuba ekikono banzijemu mu party yange batekewe ebyana byabwe era abana Uganda n'emitima gyabwe bayagala sebo olwokuba movie eyo buli omu yali akimanyi egenda tunda nnyo jukira zaka oji yali atunda nnyo Nigeria nga byakajje Uganda katate movie egenda kubeeramu abakabi bonna kati sebo abamu ku bestagenda kumenya amanya baleeta abaana baabwe ne bagamba abaana baffe manyi nze ndi actor ate omwana wange naye actor kati gwe babateko zaka oji n'abagamba ono omwana abadde asiiba wano ate yayita ne auditions yalina okuzanya party emu party balite bajingo byemu nali stand sokaba zaka oji n'alume gundi n'agamba no this boy has been here, he has been coming on the set kwana sibanga ku set nasivaawo ninze nange bazanye party yange mbeera waawo ne bazanya movie nanga sebo boli botajja party wakiwo omulala yukira ne batogeza kuzanya ko botajja party bajiwo omuntu omulala asijja kumwogera ye manyi naye yali alese sebo omwana bankube gundi bankube ekikono nikati baby fera sijja akakuzanya movie bwemanya gananye nso kuandika yange netekamu nga yinze film star kati ndi wakabi setaga nonya bunonya nenkubira social vibes
jangu nawandiise firimu era nze firimu star ono gundi ekibanda nenteka mu bidugu oba kibedi ne mukuba amasasi bidugu gwendeetanga kwegamba ekikulekule kyetunoonya kibedi tegera kati baby fera inafuuka wakabi mpandiika movie oba nengula movie ng'omuntu yagimpandiikidde nengamba kibedi bwagenda ozannyanga kibanda oba ekikulekule ne mukuba amasasi okitegedde kati ebintu byakyuka naye luli owulidde kati embeera byakyukamu kati ndeeta bidugu nembassa wali eri nembateekamu nga byebisodde byetunoonya era abawandiisi ba muvi muwandiike muzimpeereza empisa eyiseemu amaaso tabe tulina okuzanyazanyayo ku bitwasigaliza awulite Taylor Roberts tukutumide yes movie bali bagita Roses in the Rain mujinoni mujja kunda baby fera ne mujja kunda mu part 2 twagenda munanya balonchinga movie awo kugundi ku Didi's World nga batutwala twagenda nga abakabi bayisa abantu abakabi abanagira movie bamaze doje editing mu weeks 2 movie ewet nentula mu movie nenida nerabe iranze nagenda okuva Uganda nga manyi bansangula mu party yange bajijjamu nga nabivaako nava mu movie nga nkaba jukira amunye so emotional movie zinga sera bengufi ne bangamba sebe yabadde part 1 kuzo musajja mu movie yo newedde nga sera byemu nalinda movie eno kula amanya gatanso kwambuka nyambivaako mbali South Africa employment part 2 ya fuluma ne bajinagera abasudi be bangamba bana Uganda omwana otwamulabye mu movie nava nganze mbivudde ko manyi bansangulamu erode bali bankubye ekikono party yange kati bala kabaji jamu ndai kasazanya bulungi nenga kumbe mambi nalimu owulit ere Uganda ekikono omuntu okuvaayo neka tetukyakaya na baleta Facebook ne TikTok gwe tokana baba akuma omulimu ku TV tokaya na you don't need to be a presenter gwe teka ko live ifuka presenter olaba abantu tebakula gwe baba akuma omulimu ku radio tokaya na gwe gula we TikTok account yabwe erere ne Facebook page yabwe erere gwe presenting gwe byowulira byoyagala byosobola okukola olit zankubulira wagenda no sawo omulimu ku radio Simba ne bakuma oba ku CBS totigana gula wo TikTok tandika okuweereza program yonga bwe wali ojagala jomanyi josinga okukola ugikole every 1 hour wesirikiro ojja kugaininga ba followers mpola ebinaba binyuma ogenenga ogaininga mpola tokyetaaga kwemenya kulwana ate bangobye bakumazeemu amaani wagenze ku dabi simanyi ku NTV ne bakugoba anti obimanyi ebintu bye Uganda byaba dictator akola ku radio alina okumala okukola ke emyaka 4 katsi ne bali banne badagala sibe bakola ku TV tewaliyo baana bapya kati abaana bapya banakolawa dagalasi ne katsi be baliko katsi nakadide ku TV akadi yakoze abadde ku TV emyaka 25 nina yolizo musanga gansebe agende ali ku TV myaka 2 ne Douglas Lwanga bali ku TV myaka 4 kati bana abana abasoma abali mugundi banakolawa mutegana baleta social media mwa abasomye temuyina mirimu kenda ku social media kwa kati sitagenda kuvaako kati baba Uganda bafuna kikwate nti omulangira ndawusi alina okukola kusimba yeka mpaka lwali gambo oba yakoye oba afudde ne otherwise eri Uganda nzibu bwekirowoozeemu ekyo wakati abana balala ndi new talents where are they going to work nga abantu bonna bali ku TV bonna bakadde be baliko bakadde tibagala kuva ku TV babalemezzaako
twegenda ku TikTok tandika ku program yo Facebook jangu ba ku YouTube kumuliti otuto omwana wombo asomye makerere mananga nsana tajja kukola taina wange nafuna mulimu mpaka nga katsi asazeewo nti kati TV entami kanve ku TV era bajja kumulekako oli usimanyi Balonaba asoma amawulire ku CBS aina kumala kufa gwenawe okufuka news reader Banasi Balonaba omumanya asoma amawulire yinze Banasi Balonaba wano ku Kyabasa fama mpaka ne kati era yasoma amawulire twavayo nga yasoma amawulire mpaka ne kati Baba America bo bakabi okola ne bakujjako baba jaka ba America oli bamujjako ku direction ne baleeta mu South Africa Trevor Noah Baba America bakabi bali kujira nolaba ne Oprah ya umula kati interview yasigala kuzikola nga ziri special Oprah ne yatuka nagamba why sijja kubyesi bakoko kampe kuba Ellen emixa ba Ellen ne basobola nabo okuvaayo bana abalala abakazi waliwo abakola kati zi talk show yes naye omuntu we Uganda yagala afiirewo nga muzeeye n'amanyo takyalina mukama naye nga alemedde ku TV wamala Balonaba alina kumala kukutuka ne baleka bamanya oliko ni nalugwa tava ku radio era naddayo ogenda okutegatega ku radio simba era ogenda kuyinza koni nalukwa banange musimba taxi tasobola kuvaako emyaka 2 tukuze tubalaba tusomye ne tutandika okukasolinga tuzinye tuzadde abaana koni nalugwera yakyali ku school Ramit yalakola ku TV nga tusoma ne tumaliriza ne tugenda mu haso tuzinye tuzadde era Ramit akyali ku TV tayala kuwagapu bantu balala ntikwaye kambiveko neni mpa abantu balala akalima akatonotono era n'akayagalira nako akakesigaliza akitegete n'oli oli mukwano gwange sinasijambo eyo medinsereko tebagala kuvaako abo bamedinsereko mbonanga bwe mubamenye wano era yabeera okwo ku kiprogramu kiri eri simanyi baba kita batya oba tuli mu parliament medinsereko alina yepanka abeera okunalookadde oku ne yepanka aloza programu yeka yasobola ogikola medinsereko abeera okwayogera ina vimba programu alinga alagambu yagimanyi yeka kati abaana abalala basoma ebya radio bagenda kukolawa na medinsereko aganye okuva ku radio agiteeka nako ne yematira oli omulala mukwano gwange nnyo nveeko Bina Baby mwagala nnyo yakyasinze eddoboozi eddungi mwe mubamenye wano mubateeke waawo abatayagala kuva ku radio kuwa mikisa abantu balala new talents n'obisanga mu nabyo biri mu kwanalizinga anange Uganda amutu yali badagira bati temulina kyemusala kwanalizinga nga mwe temuwadde space bantu balala mwali badde mwabiva kati singa mwadda ku YouTube namubeeraawo mukola bintu bidala bu interview butonotono abaana balala nabo ne mubaana bakole ku radio program bagitakiriza obagaana mukunja buli lunaku abeera mu bintu by'ebyekifere bamala kuteesa n'abantu n'akubira omuntu n'amugamba kati nja kukubira essimu weefuule nti munnange tukukwatidde mu kikolwa era babeera ebintu byabwe byonna byakugeta bugesi mukunja alina kiprogramu kyekyo simanyi wakubira amasimu bali aba bamanyi kati oli kuki nga bino biraba bintu biri fake awulit mukunja tayagala kuvaako naye waayaveeko ali awo nabo oluusi baba batuufu mukunja akubira alina abantu bakubira amasimu awo nga yabategese babeera awo kati nja kukukubira gwe weebuuza ye nga awuuna buwunyi kati sendi mukwano gwange muveeko sendi kaddiwa kasendi kakyali kanina kasanga mu gavana kasajja kwogera bulungi nnyo ne tunyumyamu nenkatwala ne kabuza ne ku Andaman chakabine ebyana mu comment ama yeseza laula nkutumidde bali tebagala kuva ku radio tebagala kuva ku TV
Tebaagala kukola ku bintu birala nga bulaba opera. Sendi chali wange. Sendi nali simutegera naye namusinkana nenyumyako naye. Yansanyusa. Kinyumya era ne muwayo ne poundi zangana. Zinali nina nange mama Kaliro yali yazimpadde ate nenzimala nenziwa Sendi. Sendi nasanyuka nnyo namwokyayo. Baby Ferrari namwokya Sendi. Ngama Sendi nange anagano nga kuwadde nga tunyumizaamu kaawo musajja mulungi nnyo ngera bulungi nnyo okay musajja kampi kukenyera kabbiya kako kalina buzibu. Amanya agamu bana bagatadde Jacob mumuveeko Jacob omutuze kyali wange. Jacob taludde nnyo ku radio. Taludde ko nnyo ate nga bali abalala. Irola ba Jacob agenda abiwumula agenda kati ayeddira mu politics. Jacob omutuze is my good friend. Nera taludde ko nnyo ate nga bali. Kyogamba Jacob ne aludde ko nnyo. Isawa nga zigenze. Nange njagala vape sebo MCVG. Bino tebabimanyi bino olabira nti Uganda ekyali insi ekyali yakyalo. Era olaba omuntu ng'akwepankirako ng'abeera Uganda abatalina kyamanyi. Olaba ne buno buvape tebabumanyi mpaka katutuuka mu kyalo ne bakubuuza ako kati. Eri ensi naawe ekyali wala nnyo. Ekyali wala nnyo Uganda ekyali wala nnyo. Era omuntu atajjangako Bulaaya talina kyasobola kugamba. Omuntu atavanga ko Uganda n'agenda ke Bulaaya talina kyakugamba. Era obalaba okutambula ennyo batuukira Dubai bo baba baloza batuuse Bulaaya. Mtu yagenze ke Dubai abatalina kyeyalabye. You have to come to Europe. Nolokomanya kati ntambudde ndabye. Genda mu America. Europe, America, Australia, New Zealand, Japan, South Korea au omuntu abamanya alabya ali exposed nebano. Tibede atalabanga na ku train ate Dubai waliyo train. Batalina kyamanyi talina kyasobola kugamba. Olit ne Dubai naye kulabukuzi ya myaka 2 inokujjako mu Europe nolaba ku bazungu nga bebaweereza. No yingira mu supermarket nga muzungu yakolamu muzungu wa ddala nanyini nsi. No genda notula ku restaurant bakubiri ebye Dubai ngate mu Bangladesh manyi mu Filipino bebaweereza. No tuuka wano no gende Bungereza nga British girl yali wali eri ya kusavinga. Eyo gye bayita Europe kakongole. Ojulit. Dubai batolina kyewalabye. Batolina kyewalabye wadde. Kwa Dubai ogenda okuyingira Dubai n'aba Emirati tobalabako. Oyingira Dubai otuyingira mu bbala osanga mu buli omuliremo immigrant. Everybody is a foreigner. Bobuza ba Emirati bali wanti ba Emirati munange tebajja out sibino tebajjayo. Batolina kyewalabye Dubai. You have to come to Europe, go to America. It's Nsokolabe ku underground okidire wansi. Olabe ku bintu ebikulaga nti ddala watuuse Bulaaya. Okidire wansi emirundi 5. Okidira wansi nokidira wansi underground nokidira nga train ye eri wansi kutwala mu kibuga ekiddako. Otegeera nti ddala bannange ntwapi kantuuse Europe. Whether ekyuke sinayiike kati batulabanga ku sino baby Ferrari toyina kyomugamba. Sinayiike bwati tujeyo jacket. Whether ekyuke kati tuli mu samulula ukomanyi ogambe ya wano natuuse Bulaaya wekubye ekifaananyi okiweereze banno ku kyalo kyonna bakirabe bagambe naali Bulaaya tewalabye ekifaananyi ngambadde jacket ali mu sino. Dubai olinza okunoonya sino notamulaba. Bakola mukole ngate muli munda simanyi ice simanyi kunti twayingidde mu kizimbe simanyi bakola ebintu ebifananiza ice wano ngoli bweru emmotoka ne bakeera abantu ne bakwata obutiyo nyatandika okujjako ice
kati bano bantu kibedi balina kye batugamba nga tebalabanga ku Europe tatuukanga jo sinona ali okayika bati ne tutambula ne twambala ebijaketi ni sege kuchalo kyonna ne bagamba efanani bwabirabye ya postinze ku Instagram bali mu muzira kati ng'ekyalo kati kyogera ku muzira so munange munansonyi wama bali mu Middle East mwete munatuuka Bulaaya si mu bubi temunaba kutuuka temunatuuka Bulaaya ebyo woyagala otegeera nti tonatuuka Bulaaya genda osabe visa anti visa bazireetera ku email ezammwe visa tewagirabe twagikusindikidde ku email kasitaba tandika ebyo ng'omanya gwe Bulaaya tonnaba na kumuwunyirizaako tonnaba wadde okuwunyiriza wadde ku Bulaaya visa yo nedda gwereza sente oli omukazi yakola ku visa ng'ani akola ku visa gwa omanya Bulaaya tonnaba na kutuuka tomumanyi nti visa ne bagimpereza bagimuweereza ku WhatsApp mbu visa anti era nakwata eyagundi nengimuweereza ku WhatsApp visa yo yino genda mu America buturuke tukakasenti ya jangu wano mu Europe neka sa visa etana kamba ate visa bagikuweereza ku WhatsApp ku Bluetooth mbetekako ku Bluetooth nkuweereza visa America muzuks audit kuba jona bademba nyino bajjo bakosajjo ngamba nyola between first world countries and biki awati abantu abamu ngejje kugira aloga ngendo kuba ekibuloka oddamu no commenting ebintu ebyekisiru jako kukuba ekibuloka oli mukwano gwange muwe respect owulidde sala nancha otherwise ojja kufuna ekibuloka you have to give respect to my friends you don't come here and start playing nemuloza nti buli kimu kiba kya muzanyo I have friends and I respect them and do the same obato ina bya commentinga kitebeera ng'abalala kuba ekibuloko ngambye sikutiisa bye ban suspend hide ban from this page sina kyenkwagaza toweerezanga na ku stars sure okay kati ngambye sikutiisa tisa kati mputiisiza n'okugoba n'enkugoba tolidda ku page eno oli tolina respect okugoba agobeddwa tekirina kitumwagaza taweerezanga na ku stars bagambye simutiisa kati sikugobye nkugobye ku page yange gwangambye sikutiisa okyaliko oba toliiko yabadde akyali mu bya tontiisa ne mukuba ekibuloka agenda alabe video ya jjajjaawe oba gende wa teknokulaati gye mubeereyo ne mumumanyiira teknokulaati gye mulina okubeereyo gye wayingidde otya mu dduuka lino eririra kizaleggo ffe tugoba ffe lino edduuka tukugobamu waliyingiddemu otya this is a luxury page ojereega ebiteeteetete naaga wale goyambadde ga Mothers Union osinikira wala edduuka wayingidde mu kyama mukwano genda onoonye pulimaka owulidde nyapa
mumugambe ko abali abamumanyi eduka yayingidde mu kyamu tuli mugobyemu. This is Lakizale Gundu jo olegalege embaliga n'ebigatto gatto. Lakizale page addayo mu kiyumba osiike sumbuusa ondoope wa bosi w'omuwalabu. Tinange Richie bulokinze nange genda ku TikTok ondoope.